Eggwanga lisibye mu kiyongobero oluvannyuma lw'okusasana kw'amawulire g'okufa kwa munnabyabufuzi omugundiivu era yaliko mmeeya wa Kampala ali Hajji Nasser Ntege Ssebaggala. Amawulire gano gakubye bangi enkyukwe era abantu ab'enjawulo olubagudde mu matu ne bakuŋŋaanira ku ddwaliro lya AHK Muyenga gye badde ajjanjabirwa. Bano oluvannyuma beegatiddwako abooluganda lw'omugenzi nga bakulembeddwa mu muganda we era omubaka wa Kawempe Hajji Ssebaggala n'abalala nga bano olutuuse batuuliddewo mu lukiiko okulaba engeri gye bagenda okukwatamu ensonga eno. Mu kwogerako eri bannamawulire, Hajji Ssebaggala atendereza emirimu egikoleddwa mukulu waabwe ng'okubalabirira ne bafuuka bakulembeze ab'omuzinzi. Hajji Nasser Ntege Ssebaggala wiikisinga 3 emabega yagwa mu kinaabiro era bwe yagwa mu kinaabiro n'addusibwa mu ddwaliro wano kwa AHK e Namuwongo. Era bwe bayaddukisibwa wano abasawo ne bakola kyonna ekisoboka ne balaba nti waliwo ekyende ekyali kyetaaga okutaggulula era ne bakikola era ne babeera nga bamukolako operation era ennaku zonna babadde bamukolako mu ngeri esingira ddala okuba ennungi. Naye enkya ya leero afunyeemu omutima ne gwesiba era bagwesibye emirundi ng'ebiri. Abasawo Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'omwoyo gwe agujjuludde. Abadde kitaffe era yasikira kitaffe, abadde muzaŋŋanda, abadde n'omutima mugazi, abadde n'omutima ogwagala, abadde ayagala abato n'abakulu, abadde muntu w'abantu nnyo. N'olwekyo tugenda musaalirwa nnyo nga famire kubanga yabadde omukulu mu famire yaffe era nga yatukulira. Tetulina bigambo bye tuyinza kukozesa kwongera kulaga bunakuwavu bwe tulimu. Latif ategeeza nti mu kiseera kino bali mu kusoberwa naye essaawa yonna bakulangirira enteekateeka z'okuziika mukulu waabwe. Era gye bujja mu maaso mujja kuba mutegedde tayimu gy'agenda tugenda okubeera nga tumuziika. Era tugenda muziika mu ngeri era ey'okwekengera eyatonsemberera era mu ngeri y'okwewa amabanga. Bano babadde bakyali awo omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform era omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atuuka ku ddwaliro lino okukakasa amawulire gano. Kyagulanyi atendereza emirimu egikoleddwa Hajji Nasser Ntege Ssebaggala n'agamba nti omu ku bannabyabufuzi abatagenda kwerabirwa. Ffe nze mbanga mukwano gwe nja kusubwa nnyo mukwano gwange oyo. Ebirala tujja byogerako naye katukyali mu nteekateeka za kuziika famire ejja kubanga etubuulira ekiddako maaso bagenze kusinkana kuteesaamu naye nga kitalo nnyo kitalo ddala ekya Hajji. Ku lw'ekibiina kya National Unity Platform Hajji Ssebaggala kyabadde yakeegattako, omwogezi waakyo Joel Ssenyonyi okufa kwa Ssebaggala akugeraageranyiza ku kkonde erikubiddwa mu kisabo ky'ebyobufuzi kubanga ekibiina kifiiriddwa omusajja omukulu abadde yeebuzibwako eby'ensonga mu kibiina kino. Nange ng'omuntu ndi mu kunyolwa era tufiiriddwa nnyo, twasemba okumusinkana era ng'atuwabula ng'abavubuka. Mwe mutandise muli bato mukole bwe muti mutambule bwe muti mwogera bwe muti kwegamba ng'atuwabula era y'omu ku abo be tubadde twesibako ennyo nga tugenda ne tukyalira basemwogerere n'abalala nga batugattako kinene nnyo so kati eno mpagi nnene etuvuddeko kyakusaalirwa nnyo. Mu kisabo ky'ebyobufuzi bya Uganda, Ssebaggala abadde ku mwanjo era bwe tutuukiridde akulira ebyamawulire mu kibiina kya NRM, Emmanuel Dombo agambye nti Ssebaggala wakulwawo ng'ajjukirwa mu byobufuzi bya Uganda olw'omukululo gw'alese. Ng'obutamanya bwe mu kintu kyonna oba mu bunafu bwe ng'omwo amaanyi ge mwe gasinziira. Nti singa alinga ensonga gy'atamanyi nga tayiza kwekweka neefuula ki ky'atali. Ku ludda lwa DP omugenzi yaseerako empitizo ebyobufuzi, banna-DP bamwogeddeko ng'omusajja abayigiriza ebyobufuzi era akoze ekinene nnyo okukyusa ebyobufuzi bya Uganda. Namala ku bwogezi bwa DP emyaka 10 n'olwekyo omu ku bantu abali active mu DP ebiseera ebyo nga DP ekola omulimu gw'okununula eggwanga yali Hajji Ssebaggala. Mujjukira yali alangirije n'okulangirira nti agenda kuvuganya ku bwa pulezidenti bwa Uganda era DP ng'emutunulidde ng'omu ku bagenda okugiwangulira ekifo ekyo. Bwe tukyali bavubuka bato mu byobufuzi nga tukulembera ekibiina kya UID, omu ku bantu
abatuteekamu ennyo amaanyi n'okutuwa omukisa okutambuza ebyobufuzi. Nti abantu abamuyigiddeko ffe nga abaana bato abayingidde ebyobufuzi, abantu abamulabiddeko abadde muntu wakwebuzibwako nga n'otuukirira n'akubuulira ebifo wabweru w'eggwanga n'akugamba ekibuga kyandibadde kitambula bwekityo. So mu mbeera ng'eyo tugamba ekigambo kimu nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Posiano Mukiibi, BBS Gambuuze mu ddiro lyo.